Breaking news amawulire agagudde ku kitebe kyaffe. Omusajja atemera mu gy'obukulu 30 okudda waggulu agenze maaso n'okubeera nga agwa ku accident olunaku olwaleero. Ekimotoka ekitabula enkokoto bwe kigenze maaso n'okubeera nga kiremerera omugoba waakyo ate n'agenda maaso n'okubeera nga agisuula wali eri ku round about ye Enkumba ku Ntebe Road. Kakati gwenno ng'olina omuntu wo nga yayiseeko ku luguudo olwo oyinza omukubirako kasimu kuba n'abalala waliwo abaddusiddwa mu ddwaliro n'emmotoka eno. Omusajja mukulu ono amanyikiddwa nga Okeiti Rafael agenze maaso n'okubeera nga ono nno ava mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo nnyini ddala eri famire y'omusajja mukulu ono kwoteeka ab'eŋŋanda mikwano gye ne bannayuganda. Kakati nno kineeno okusinziira ku batuuze bagenze maaso n'okubeera nga batutegeeza abeerabiddeko n'agaabwe nti akabenje kano kagenze maaso n'okubeera nga si ke kasooka okubeera nga kagwa wano, wabula ebitaala bya wano bigenda maaso n'okubeera nga obw'olumu bifa ate ne bitakola. Kakati nno kye bagamba nti kineeno si kirungi era abatwala eby'enguudo nga yonna bandigenze maaso n'okubeera nga bakola bwezizingirire okulaba nga kineeno bakimalawo. Kakati nno mu ngeri y'emu era abalabye n'agaabwe bategeezezza nti emmotoka eno ezze edduka emisinde mingi nnyo nnyini ddala ng'era bw'egenda mu maaso n'okubeera nga ekuba eŋŋombe, era kigambibwa nti ne gyevudde okuva w'ebadde yamulemeredde ebadde egenda ekoona endala bwe zityo. Kitalo nnyo nnyini ddala. Nzikiriza nkuwe ka vidiyo kano okalabe newankubadde naye kambiseewo nti Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa yagenda maaso n'okubeera nga atuteekamu ensimbi okubatuusaako bino byonna. Nkubirako oba mukubireko ku ssimu ensimbi 11 awo ku screen. Waliwo akabenje akagudde ku bitaala by'Enkumba ku luguudo olw'Entebe oluvannyuma lw'ekimotoka ekitabula enkokoto okulemererwa omugoba waakyo. Bwe kityo ne kiyingirira emmotoka ezibadde ziyimiridde ku bitaala. Ekimotoka namba UAN 836D kitomedde emmotoka ekika kya buyonjo Mitsubishi RVR enamba UBQ 370MP ne kijigwira oluvannyuma lw'ekimotoka kineeno okulemerera omugoba waakyo nga ayimiridde ku bitaala. Abamu ku abo abeerabiddeko n'agaabwe bategeezezza nti ebbanga liise nga waneeno kafuuse kattiro oluvannyuma lw'okuba nti oluusi ebitaala tebikola nti ate oluguudo lugazi luzibu nga n'emmotoka ezikyukirawo nazo nnyingi. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo batutegeezezza nti ekimotoka kineeno gye kivudde kizze kikuba eŋŋombe nga kigezaako kulabula abo ababadde bayimiridde ku bitaala newankubadde nga tebafuddeeyo era nga ne gye kivudde kirese kirina emmotoka ze kitomedde. Bagamba nti ebbanga lizze nga liwera ng'ebitaala bineeno bifuukidde ddala akattiro oluvannyuma lw'okuba nti biri kaserengeto ate ng'oluusi tebikola. Basabye bekikwatako bakole kaweefube obw'okulaba nga bakyusa ebitaala bineeno kubanga singa tebakyanguyira kineeno kyandifuuka ekyobulabe n'okutta abantu aba bulijjo. Wetukoledde eggulire erineeno nga poliisi egezaako okulwana bwezizingirire okuggyamu oyo atomeddwa era nga tekinnakakasibwa oba ddala kituufu ono amaze okufa. So kibi nnyo ddala okuba nti tulaba emmotoka ebadde awo eri ekiro ekigenza nekiva eri emabega ekitomera omusajja ekimugwira era kyamukisa mubi kuba nti okuva ku makya ssaawa emu poliisi bali mu kwetawula bakola kiwali kintu yadde n'ekimu kye bali mu kukola kye baali bakozeewo yadde omusajja obulumi buli obumutta eryo ekkubo litwala abantu ku airport. Tetumanyi oba wa ku airport agenda ku kisaawe bamunyigidde awo tubagambako bali eri bakyanywa mu kyayi. Ekimotoka ababaddewo abagalaji batugambye timoloka ezeekuba eŋŋombe okuva eri okujja okutuuka wano era abagala takisi ezibaddewo ezimu zitomedde ono era ekulaga nti moloka ebadde evaayo ekyange ekigigwire ekikulaga ebadde ekola ki ebadde evaayo oli mukwanagana nayo nanya pavement eri ekigyebakira. Kitalo nnyo nnyini ddala, kitalo nnyo baganda bange. Anyway, katusabe Mukama omwoyo gw'omugenzi yagulamuze kisa ate n'abo bekikwatako bagende mu maaso n'okubeera ng'ensonga nga zino bazikwata kintu kikulu.
ate bino byonna weebiri nenga n'okwekalakaasa kukyagendera ddala mu maaso wali mu kibuga Kampala era basuubuza amaduuka gonna magale nga beekalakaasa ku lw'omusolo ogenze maaso n'okubeera nga gwongezebwa okubeera nga muyitirivu nga bo tebagusobola. Akume atakumira mpeera beyond the newsroom gwe mukutu gwogenda maaso n'okubeera nga ogoberera higher level to one travel agency tutambula nabo nga bateekamu ensimbi bagamba nti balina trip ng'ennaku z'omwezi lumu paka nga 3 wali eri mu bitundu bya Fort Portal jasasula gwali omu 47 ate ababiri mujagenda maaso n'okubeera nga musasula 900. Akume atakumira mpeera mubere bulungi ate era mweraba.